Kadama TV Don Asiya avuddeyo n'asekerera abantu bonna ababadde bamwagaliza ekkomera, ababadde bamwagaliza agende obadde Uganda, ababadde tebamwagaliza wabula nga bwe yakoze message y'eggulo yavuddeyo ne yeetonda n'agamba bonna bye yali akoze ekizibu kyonna oba bye yali ayisiza obubi bamusonyiwe. Era avuddeyo n'atangaaza ku nsonga ezimu ayina ebintu byagenze ng'atangaazaako. Jjukira nti no bakadaama bangi abali ttiimu Don Asiya ne wabeerawo ne bakadaama batali ttiimu Don Asiya, so sayidi zombi ffe tuzikuwa n'olaba ani ayogera amazima, ani asaanidde okusonyiibwa, ani atasaanidde okusonyiibwa, ani ayogera ekituufu, ani ali ku mulamwa. Nga tukuleetere Don Asiya nga annyonnyola ebintu ebimu nga bw'abiraba bwe bigenda mu maaso. Tulina omukyalo omu wano ku TikTok amannya ge yeeyita Rights for Maids. Avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi ebikwatagana ku mukyala Don Asiya as a person. Nga yeegamba nti aliwo kulwanirira eddembe ly'abamaids era ng'abakoowoola mugende mu registeringe mu kampuni yaabwe basobole okukulwanirira. Omukyalo oyo be muyita ba ambassador bammwe omuli Sierra's family bantuukirira ku nsonga za Lahuma we nali mu ddwaliro n'abannyonnyola ebyali ku ground. Njagala muveeyo mu ŋŋambe mwavaayo ne musobola okuddukirira ensonga za Lahuma. Watunuulira mu ggwanga lya Saudi Arabia, Don Asiya as a person yasobola okukola ekisoboka ekyalema kampuni yammwe eya Rights for Maids. Nosobola okuba nga tugusa ensonga ensonga ya Rahuma, which means Don Asiya as a person Katonda alina kye yanteekamu nze nwanirira ba maids. Kyoyagaza muka kitaawo kitwalamu nnyoko. Asha kama obadde freelancer mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga oli runaway ng'owangalira mu kibuga kye Riyadh, wakoze n'otuukiriza ebigendererwa byo n'omanya nti kati gwe ofunyeemu by'ofunyeemu ebikuleetera okuba nga obragging essaawa zino n'olinnya ennyonyi n'odde Uganda. Otuuse Uganda ate ozze ku ffe abayimirizaawo Abanayuganda gwe ky'otaasobola kukola bw'oyagala okukuba amagye amavundu n'okusiiga enziro. Naye njagala omanye nti ffe abaakusooka mu fiirudi eno, ffe abaakwaniriza ne tukutaasa n'ova mu buzibu bwe walimu. Ashakama singa si ffe tewandivudde mu buzibu bwe walimu, osanga oli awo oba n'obulamu bwo bwandibadde nga wafiira mu Saudi Arabia. Naye ku lw'okuba nti twabasooka wabweru ne tubatemera amakubo, wasobola okudduka ne weetaasa n'okola ebbanga lye wakola n'olinnya ennyonyi n'odda ewaka. Nga tonaba kuvumirira Don Asiya asaanyizibwewo ave mu ggwanga lya Saudi Arabia nga gwe bw'okyagala ng'omuteekako scandals n'ebintu ebitali bituufu, sooka olowooze ku Bannayuganda abali under Don Asiya. Mulekerawo okutunuulira Don Asiya as a person, wabula mutunuulira Abannayuganda bameka abali mu mikono gya Don Asiya. Gwe Ashakama singa tobaddeeko omutolosi mu ggwanga lya Saudi Arabia wano, twandibadde tugamba otukuba tomanyi kye tuyitamu, naye naawe okimanyi bulungi nnyo kye tuyitamu. Maama Kiyumba wo Riyadh gwe wali owangaala naye yalinga nze Don Asiya essaawa zino. Naye ate saggala olimirire nnyo abatolosi, otutaddeko nnyo akazito. Naye njagala omanye nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Gwe bwe walemererwa okubeera mu Saudi Arabia olwanirira Abannayuganda, tolowooza nti okudda e Uganda odde ku media oyasame kyekigenda okutaasa Abannayuganda abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abajja okugoba ebirooto byabwe. Bannayuganda njagala mubeere n'emitima egyagaliza. Bw'oba owalana Don Asiya ng'omuntu, kuba Don Asiya ng'omuntu, naye ati toyingirira bizinesi oba toyingirira Bannayuganda bataasa. Essaawa zino muyinza okulaba nti Don tetumwetaaga Saudi, naye sooka otunuulire obuvunaanyizibwa Don bw'alina. Ashakama obadde ku ddungu wano, naye olaba nawe walemererwa n'osigala mu mbeera nga tosobola kubeezaawo wadde Omunnayuganda omu n'omuliisa okumala omwezi gumu. Wa abantu ekitiibwa Allah baakusukulumizzaako oba abantu abakusuuseeko entegeera. Wano IQ yetubeezezzaawo, so si bigambo. Tukola bikolwa, wabula bigambo si bye bitubeezeza mu ddungu wano. Abaana abatolosi mweyongera okubeeramu amaanyi, teri agenda tulemesa. Tuli mu nsi ya federal, ensi efugibwa sheria. Katonda ajja tukuuma, ajja tubeerera.
Now, njagala mugende mwetuge. Do whatever you want to do. Ate tugenda kukola ebiyongera okubanyiiza. Njagala mwetuge. Buli omu afuna omuti kwe yeetugira. Mumanyiira nnyo mwana. Omuntu anyumirwa bibye nga gw'onyiiga. Muli balogo. Maani. Temulina beewammwe.